omukulembeze wa Uganda Generali Yoweri Kaguta Museven tibuhabulwa akoze enkyukakyuka mu bateesiteesi abakulu okwetooloola Uganda mwawumuliza abateesiteesi abakulu abawerako ababadde baludde mu yafeesi. Mu nkyukakyuka zino ezefulumiziddwa mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museven awummuza Kintu Guwatudde abadde mu yafeesi ya Ssaabaminisita n'awummuza Pius Wakabi abadde mu Minisitule ey'ebyobulimi n'obulunzi, n'awummuza Ambassador Patrick Kibirige abadde mu Minisitule ey'ensonga ez'ebweru, n'awummuza Jane Kibirige abadde Clerk eri Paalamenti, era n'awummuza Kivumbi Lutaaya, Ben Mutambi ne David Ebongo. Mu ngeri emu Pulezidenti Yoweri Kaguta Museven alonze Luce Nakyobe okukulira abakozi era okuba omuwandiisi eri olukiiko lw'abaminisita kabineti. Ono agenda kumyukibwa Debula Katulamu, so nga mu ngeri emu Pulezidenti Yoweri Kaguta Museven alonze Jane Baleke okulira ensonga mu maka g'obwa Pulezidenti. Dr. Kenneth Omuna Pulezidenti amulonze ng'omuwandiisi ow'ekyama omukulu eri Pulezidenti, ate Alex Kakoza n'alondebwanga omuwandiisi omukulu ow'ekyama eri omumyuka wa Pulezidenti. Omuteesiteesi omukulu mu yafeesi ya Ssaabaminisita ye Keith Mwakanizi, ate mu yafeesi ya Pulezidenti ye Yunusu Kakande, ate nga omuteesiteesi omukulu mu Minisitule ey'ebyobulimi, obulunzi n'obuvubi ye Major General David Kyomukama Kasula. Rosette Byengoma alondeddwa ng'omuteesiteesi omukulu mu Minisitule ey'ebyokwerinda n'ensonga z'abaazirwanako. Kate Lamalo n'alondebwa ng'omuteesiteesi omukulu mu Minisitule ey'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo, ate Irene Katebe n'asindikibwa mu Minisitule ey'ebyamasannyalaze wamu n'obugagga obw'ensibo. Vincent Bagira alondeddwa ng'omuteesiteesi omukulu mu Minisitule ey'ensonga ez'ebweru. Dr. Ramadhani Ngobi n'alondebwanga omuteesiteesi omukulu mu Minisitule ey'ebyensimbi n'okuteekerateekera ensi eno mu byenfuna. Agule Kibenga ye muteesiteesi omukulu mu Minisitule ey'ekikula ky'abantu wamu n'abakozi, ate Dr. Kanzira Diana Atwine asigadde ye muteesiteesi omukulu mu Minisitule ey'ebyobulamu. Mu Minisitule y'ensonga ez'omunda omuteesiteesi omukulu ye General Joseph Musanyufu, ate Dr. Amina Zawedde ye muteesiteesi omukulu mu Minisitule ey'ebyamawulire wamu ne tekinologiya. Robert Kasande ye muteesiteesi omukulu kati owa Minisitule ey'ensonga eza ssemateeka n'essiga eddamuzi, ate Dorcas Okalanyi ye muteesiteesi omukulu mu Minisitule y'ebyettaka, ebizimbe n'enkulaakulana y'ebibuga. Benjamin Kumamaanyi ye muteesiteesi omukulu mu Minisitule ya Gavumenti ez'ebitundu, Geraldine Sali ye muteesiteesi omukulu mu Minisitule ey'ebyobusuubuzi, amakolero n'ebibiina by'obwegassi, ate Catherine Bitalakwate ye muteesiteesi omukulu mu Minisitule ey'abakozi. Doreen Katusime ye muteesiteesi omukulu mu Minisitule ey'ebyobulambuzi. Alfred Okidi ye muteesiteesi omukulu mu Minisitule y'ebyamazzi n'obutonde bw'ensi eno, ate Waiswa Bageya ye muteesiteesi omukulu mu Minisitule y'ebyentambula n'ebyenguudo. Payasi Bigirimana ye Sekretary eri essiga eddamuzi, ate akakiiko ak'ebyobulamu aka Health Service Commission omuteesiteesi omukulu ye Mary Wenene, ate mu kakiiko ak'ebyabakozi omuteesiteesi omukulu ye Dr. Godfrey Mbabazi, nga ne mu kakiiko ak'ensonga z'ebyekiramuzi omuteesiteesi omukulu ye Dr. Nassali Lukwago. Omuteesiteesi omukulu owa Minisitule ya Science ne Tekinologiya awummuziddwa era ekifo ekyo ne kijjibwawo. Omuteesiteesi omukulu owa Minisitule y'ensonga ez'omukago gw'obuvanjuba bwa Afrika ye Edith Mwanje, ate ku by'ebyempisa wamu n'obuntubulamu ye Alex Okero, ate Clerk eri Paalamenti kati ye Honorable Adolph Mwesigye, ate Kafeero Rose asindikiddwa mu ddondoolero lya gavumenti. Mu kakiiko akalondoola ebyenjigiriza ka Education Service Commission omuteesiteesi omukulu ye Dr. Sumani Lukwago. Mu ngeri yemu Pulezidenti Yoweri Kaguta Museven tibuhabulwa alonze eyali omubaka wa Paalamenti owa Lubaga, eyaliko omubaka wa Paalamenti era nga yabadde Minisita owa Kampala Betty Namisango Kamya, kaakano ye kaliisoliiso wa gavumenti omujja. Ono agenda kumyukibwa Ani Mahirwe, ate Florence Nakiwala Kingi abadde Minisita omubeezi ow'ensonga z'abavubuka n'abaana, kaakano ye muwi w'amagezi omujja eri Pulezidenti ku nsonga z'ekikula ky'abantu n'abavubuka.
mu nkyukakyuka zino Mary Kalolo okuluutu eyasuulibwanga minisita yavunaanyizibwa ku guno naguli alondeddwa ng'omuwabuzi wa pulezidenti omujja ku nsonga ez'okunyweza enkolagana n'abantu ate odulekerwa aboogo ng'ono muko wa pulezidenti awase omu ku bawala be amulonze ng'omuwi w'amagezi eri pulezidenti ku nsonga eza guno naguli. Mu nteekateeka eno empya John Mitala abadde sekuritale eri olukiiko lwa kabinenti era abadde akulira abakozi kaakano alondeddwa ng'omuwi w'amagezi omujja eri pulezidenti ku nsonga z'abakozi ba gavumenti. Ye Dr. Adonia Yeebale aweerezeddwa mu kibiina ky'amawanga amagatte ng'omubaka ow'enjawulo. Paalamenti ya Uganda esazeewo nti ababaka bakwekebejjebwa ng'ekirwadde lumiima mawuggwe buli luvannyuma lwa ssabbiiti 2 okutangira okusaasaana kw'ekirwadde kino. Bino bisaliddwawo mu nsinkano y'akakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku kuteekateeka ebyo paalamenti by'erina okukola akatuulako bannyini ntebe b'obukiiko n'abamyuka baabwe bannampala b'ebibiina by'obufuzi ebikiikirirwa mu paalamenti akulira oludda oluvuganya gavumenti n'ababaka abatalina bibiina ng'akakiiko kano kakukulemberwa sipiika oba omumyuka we. Amyuka Speaker Anita Among ku lwokusatu lwa ssabbiiti eno yategeeza ababaka nti bakwekebejjebwa ng'ekirwadde kino wabula teyalambulula nnyo ku nsonga eno nga kaakano erambuluddwa. Dr. Kefa Kiwanuka nnyini ntebe w'akakiiko ka paalamenti akalondoola ebyensimbi n'enkulaakulana y'ensi eno agambye nti kisaliddwawo nti ensonga y'ekirwadde kino ekya COVID-19 mu paalamenti erina okukwatibwa n'amaanyi ag'enjawulo. Mu mawulire ag'ebyemizannyo nga kiraabu za liigi y'ababinywera ya Uganda Premier League zeetegekera sizoni ejja 2021-22 kiraabu ya URA ekansiza omutebi Kaboni Living okuva mu kiraabu eya Ondu Paraka. Kaboni Living atadde omukono ku ndagaano ya myaka 3 ng'akyangira URA endiba kyokka ne kiraabu Express mukwano gw'abangi nayo ebadde emwegwanyiza. Kaboni Living mu kiseera kino tabadde na kiraabu oluvannyuma lw'endagaano yene Ondu Paraka okuggwako ku nkomerero ya sizoni ewedde. Ono yeegasse ku bazannyi abalala abaguliddwa okuli Geoffrey Waswa, Simon Baligeya ne Julius Mutyaba eyayongezaayo endagaano yene kiraabu eno. URA eri mu nteekateeka ez'okugumiza ttiimu eno okusobola okuvuganya obulungi mu mpaka za Africa eza CAF Confederations Cup sizoni ejja. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Famma gaagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti China y'ensi esinga endala zonna mu sseŋŋendo ssensi okuvaamu amagi amangi nga buli mwaka evaamu metric tani ez'amagi obukadde 36. Amerika yakubiri ne metric tani ez'amagi obukadde 6.3, Buyindi yakusatu ne metric tani ez'amagi obukadde 4.8, so nga Mexico yakuna ne metric tani ez'amagi obukadde 2.75. Brazil yakutaano ne metric tani ez'amagi obukadde 2.7, Japan ya 6, Indonesia ya 7, Buturuki ya 8, Thailand ya 9 mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku mukutu Kyabasa.